kwa ensonga amawulire tegakoma abaawo ebipya ebibeerawo naye ng'olina enamba yange gomanyi bayitioba bengana okuwa Kafuko akola ku NBS mukwano gwange yangamba Junior twagala kuwa program ku NBS ne mugamba nze Kafuko singa nali njagala program singa nkola ku TV sato zakola zakambi ne mugamba yes ne mugamba nti nze Junior sina kyegagala era tewuyirima China kyagala kuba tikikala kuba kize tamale mirundi Junior mutabani wa tamale wayowana nakawulizako ekyo kimmala seetaaga bitibwa seetaaga kumpaana seetaaga kungulumiza seetaaga mikwano ngobererwa nze ku TikTok yange ngobererwa abantu 300 nzijuza nambola emirundi 5 ngobererwa abantu 300 eno following sajifuna nti kuba ndi mukwano gwa Sayimo Span ne mukwano bino bye bagamba wakubera mukwano gwa Kasuku kinawe kikutadde tekinawe kikutadde nga I'm a brand myself. Yes. It was my dad who built me. This name I have is etambulira okuva ku bajjajja yange bino bitetwagwamu bigwe. My great grandfather Yohana Mirundi was there. Netudda ku Tamale Mirundi sene y'omugwenzi kati nzaaliwo waliwo kati era nange bwenvaawo mutabani wange ajja kudo bino bintu byasidano ati bwe naba muzadde Tamale Mirundi Junior. Ochigira so sagala imperialism mwina imperialism mbo muntu wa kitalo era kakati nino mbo Junior bwava ku Kasuku agudde abiyogera ne ngamba abo basiro tebategeera navuma Frank Gashumba ne tuwana Frank Gashumba ne mulumbe yakyogera on principle Gashumba najje waka Frank Gashumba ko ne bitu bidi yajje waka. We sat down on equal terms. Nani nyonyola actual. Nintegera jatima nimucha. I was wrong about everything. Era natwaga nzane mamange twagamba Frank Gashumba netu yewo. Ngera fateto atefenga byetumanyi. Byali bibine nga ababitugamba abantu bake. Omanye mu mukwano waberawo bana abakubendo. Abawudisa. The relationship if you are really my friend and you value my friendship, when you annoy me, it's not me to call on you, it's you to call on me. It is you. If I'm really your friend and you really, because friendship is not one-sided. If you feel I was offended by what you did, I can't be the victim. At the same time, the prosecutor, the judge, and the one who is saying sorry. So I have annoyed people before, and I have said sorry, not once, not twice, not thrice. Because me, I value friendship. I value people. I care about people's emotions. Bino byemukola here, ebyokwata abantu. You should not be insensitive. Oyina obeeramu ak'obuntu bogati naye omwana ono yakafiirwa kitaawe. Yakafiirwa kitaawe n'omwezi tegunnayita ali mu mbeera ki emotionally psychologically kale ate ndeka abamuvuma. To you does it make sense? Junior right now needs friends. Junior right now needs people who understand him. Junior right now needs people who are going to sympathize with him. Junior right now needs people who have reached a certain point of maturity in life, to that when you lose a parent, it's not a one-day thing into Jakuba Bulunji. But anybody who has ever lost a parent, atali insensitive, can you really understand what I'm going through? Obulumi bw'obuzadde bwe bulumi bw'oyingira nabwo entaana tebuwona. Kwa buli w'otuulaawo ogamba singa taata abaddewo, singa maama abaddewo, singa taata abaddewo, singa nakutegeera Junior kuba ndi mulekwa nakutegeera. So nze sinonya sympathy. I have values as a person, and if you cross those values, I will tell you point blank that here you have crossed ABCD. So ow'amaanyi bamupimira ku ngeri gy'atreatingamu abanafu. Bw'oba olowooza oli wa kitalo, oli w'amaanyi, sibanja biki
People will judge you how you treat abatali b'amaanyi. The respect you give to those you think are not as powerful as you. That's why. And let me tell you, my sister, evil has no limit. Evil has no limit. Omuntu atandika okukola ebintu by'otayagala, it's up to you to stand up and tell him stop. Because he will not stop. Yes. Mwali mufachi nyoyo musumba omufere. No, ezomusumba suminako Sempa. I think Sempa yali anvuma. Oba yali ayagala following. Oba yali ayagala masanyalaze. Whatever reason he had, that's no, it's not what my sister. Abantu abamu baleke. Towa mirambo jafa kugeza okuza. I don't abuse people who don't have the 5 jobs. Because Sempa church ye obuzibu bwonna bwe buva nali nkyasoma Makerere University nasula kumpi ne Livingston nga Sempa ina church mu veterinary medicine nenjigala. I wrote to the vice chancellor a letter nenjigala because it was making noise for us. Abasaba nnyo on Sunday. So I think Sempa didn't take it well, which is okay because naboza vice chancellor, the whole of residence, the school in Makerere in psychology overall, and the church, which is the Odimanawe. The church is the Odimanawe. Makerere is purely an academic institution. Si church. So I think Sempa didn't take it well. And I understand his grievance. I can understand his point. I was only working as a student leader on behalf of the petition I got from the students to close that church. Sempa's church was closed. I hear even recently, but even recently, so he's a frustrated man. By that time, you don't have a proper job. Wefuula musumba, marriage yo bakuwasa because of Japan yo yamuwasa that lady and naye munaku muzibu. So people have problems, and in this country people want to put their frustrations onto others. So omuntu atalina proper, because nziramu omuntu nga bw'owandiika leeta PO box etuuka gye. Yes. Taina address. Omuntu atalina address. Omusanga wakati. Kati unamunonyeza, kati sepa bamunonyeza ku saati. Saati oba wali. Ayise wana ayise wali. Abadde mu saati ya bbulu. Kati I have an address. I have an office paid by the government of Uganda. I'm a senior citizen in this country. The technocrat atula mu meeting is if Mojinga police. Esimu yange, and I have phone calls from every big person in this country. Highly connected. So now me to waste time with those boys. Those are young boys. Bakulu myaka naye mondowooza. Tewali muntu alina magezi alwanisa mwana gwasinga mukulu. Era bw'olabamu omuntu akikola bwe bulogo obusooka bwe busiru obusooka. Kiryaka kati gwe kusanga ng'olwana ne bebi ow'emyezi 3 atayogera ng'omuliko omukuba. Kati wano ku social media buli woolaba omuntu ameze envi mabina ng'ameze envi, wonna ng'ameze envi naye ng'avuma abaana basinga. Nalaba ne gundi akutwalira Muzeeyi Magala, ono Muzeeyi Magala. Ye Magala is just an idiot ng'omu. Ye ate tali ku Sempa. Sempa ye mufere. Ono ye Magala musiru. Ye musiru ng'omu. Kubanga mu buwangwa bwaffe obw'Abaganda, ndoza Mwami Tamale we yabeererangawo teyayogera ku linnya Magala. Mwami Tamale ye tebayitira Magala yaye. Even me, I have never in my life talked about it. What that man was doing, charity Abaganda we tufiirwa. Omuntu n'oba tomwagala. Ate batakyasobola kudda. Takyasobola kwewolereza. Takyasobola kwenyigako. Ne mu lutalo we tuba tulwana. Mu lutalo abasirikale abafudde nga tulwana mu lutalo babawaayo eri amagye gaabwe n'abeeno ne bakola ki? Era olutalo kira kituyita truce mu lutalo nti bayimiriza emmundu okumala ennaku 3 baziika abakoze eki? Abaafudde.
Musematalo owokubiri etteeka lyayita nti kamanda wa Germany bw'omusanga nga gw'oli mu Ngereza omuziika. Ne Abangereza bwe basanga bakamanda ba Germany nga babaziika kubanga bano olutalo mwetta naye nga temweyinaako mulwana lutalo lwansi naye nga ate gwe mwana watu temweyinaako buzibu ono gotta takubbiranga mukyala we oba takubbiranga. So me, I have one problem. When I'm abused and when I'm attacked, nobody defends me. But when I retaliate back to those who believe to me, that's when you hear stories. Johnny Yasusiza. But when I'm being abused, tewali muntu agamba anvuma ati naye wano okoze eki. That is hypocrisy, that is blackmail, that is intrigue, that is propaganda, and it will not go unanswered. I have capacity to fight back. Hypocrites, they discuss your actions. They discuss your reaction, but they don't discuss your action. Omuli wengu atunulira nnyo ky'okoze, tatunulira ki ekyakiviiriddeko kyebakola Isirayiri. Abayezibula bakasuka ebikopola ne bikuba Abayisirayiri. Isirayiri webakubangayo eniyegamba nedda mususe mukuba mutya amasomero nedda musenya abantu. But what has caused this? Is there any country that can allow a terror group on its border again? And Uganda didn't come and run this ADF. So that is hypocrisy. And me, when you are my friend, you know when you are hypocrisy. And that's when you hear your friend saying, Junior, here I support you, but here that is hypocrisy. You don't defend a friend party. Oh, you know, yes, I'm buying. Never hypocrite. Yeah, Junior, I'm going to kiss them now. America, we've been defending Israel. Statement here, Israel has the right to defend itself. Yes. That's what a friend is. And me, everybody knows. I defend my friends. In the Spice Diana, talk and talk to me. By no Spice Diana. Manager Roja, Nankubida. Nangambaye Muganda Wange. And by the way, Spice was right somewhere. Because yes, Spice Diana Riaga, and you get the coffee a long time. And I'm tired. I'm tired. Nempuliza story ya Spice Diana etwogerezeganya nempuliza neya toka nengamba mukwano gwange anagamba mama wange mugamba Spice mukwano gwafe yatulimbika ne graduation kubwire tata wange yali yagala nnyo Spice Diana ati buli bwe yagera akuyitye mu luyimba lwe bagikoona. Spice afaanana muganda wange ono omuto namuli Bridget nga tatange kyamwagali kafaanana muwala waako kakati naye nga mugamba maama bali abatuuka ntuuko bantu baffe nabo baffe maama wange naŋŋamba nti wagira Kasubi ekitegeera support toka ntoka kubanga bano bobeeramu mamange naŋŋamba nti gavumenti ekunoonya ekyalo nekyakola ki kubanga ekyalo kyekisobola okukwekako ki ku gavumenti. Kati mu bulamu bw'ensi eno balanga nnyo obudde bw'obeera n'omuntu kyani gwensinga okuba naye mpangala nnyo neegundi kamuyirewo ki nenvuma Spice nenjogera ne ssente mukazi wattu ze yampa esegera kati bwendaba nga obuli hypocrisy
olabanga Junior bakuliddemu olukwate ng'obadde obayira waliwo wotuuka n'ogamba nti kati gwe bwonvaamu osigazizzaanga waliwo omuntu kyakola noddako wali n'ogamba nti naye kwezi Robinson bw'aba nvuddemu kati munsi nsigazizzaanga kale omuntu ajalaga Junior gondi yakunyigidde gundi takwagala nimugazi kakati ogenda kuŋŋamba kyekinkanga nze nebuga nti Junior waliwo abategese olukwa okutta kati okufa kwa buli omu nze ogenda okusanga taata wange kati nze ate okufa sikyalina kyenkutyako wadde because nze nwanirira lunaku olwo when I will meet my dad again. That's what matters. Nze nensi najita omanyi muna abantu baŋŋamba people are emotionless. Nze kati nga wankubidde ano ng'agundi afudde nyinza okweka be bantu bennabikira nga nti gundi afudde nasigala ng'alya emmere nga tukitegere n'alya n'amala n'okunaabako nga naye kwe tuwategedde eti omuntu afudde eka Junior fe twafiirwa dda nga baguma bodde eno Katonda yagikola Katonda akuwa obulumi obusembayo tewaba bulumi buwulira kibanga omusujja nga gwakutte n'oguwa eddagala eddagala lirizimba immunity nti omusujja ogwefaananyirizaako we gulikomawo obuwuka buba bwakoze ekyo kati nze kiki ekinsingira taata nga tonnanyiigira gwe wenna ayagala okunyiigira ali eyo nga tonnanyiigira kiki kyogenda okumpa ekisinga taata wange Junior bano abantu bemulaba ku intaneti mu Junior agamba nti ono yamuvumya ekyo kana ye avuma biki benvuma simekwano era sina kyembeetaaza ate ekyabavuma okyabavuma gwe wenna ali concerned nti Junior avuma kola ebintu bisatu kooti nzigule agende ku kooti emuli okumpi go file a case sookera ku police court ekyokubiri osobola okukola ekyokubiri reach out to me nina benvumye omuvuma nagamba banaye wankoze abo boolabanga bakitalo mbu tebavumwa nga ne pulezidenti w'eggwanga linavumwa ne first family bagivuma olowooza oli wakitalo reach out to me ombuuzi navuma omukyala bamwita Amelia Namba wamuvuma navuma ebigambo ba wabisuubula wangabipya birala naye taata wange lwe yafa Amelia yankolera ebintu bingi yajja mu lumba emirundi ebiri namba ne sente empitirivu Amelia gwe nakola naye Amelia namubuulira lwaki nali muvuma natya n'okuti ngeri abaali bansasula nkole ki nga bakuseetinga muvume era nimuga Amelia oli noba waayo oba totabula bantu nze emirimu gya social media egy'okuvuma abantu gwe bw'omala okugjamu ensizo govuma mugenti bundi yangambye nkuvume bobeesootedde ako kazannyo kapya tobifiiranga yiga social media nga bwetambula never have permanent friends and permanent enemies kakati oli bwamala osasula lisiiti ey'okuvuma nemanya byenamuvuma sooka ovume sente ze ziggweyo kati oli gw'ovumye mugaye nti bwana gundi weesootinge n'oli gobaleko okole ojja kweteeka ebizibu bingi weeteke fayiro za poliisi gwe bajja okusiba bannange nga siva mu misango ze bwebyo nvumirako omuntu akasente kalidde negovumiddeko oyinza okusanga bazzeewo n'oli ate awo n'owulira enkwe nga goswadde mu mutima sivuma batanvuma sirumba batannumbi ekyokubiri mateeka tulina kyetuyita fair comments. Fair comments zeziriwa mu mateeka oyinza oganga tonyumye oba tonyumye kakati omuntu nagamba anvumye nti sinyumye that is idiocy ye betuwaana tubawaana bo balina ki ekibawaanya omuntu sooka obeerawo weebuuze nti Junior oyagala mpaani oyina ki ekikuliko ekirungi
omwavu tebamuwaana. Some of these idiots mwita baserebu are coming from poor backgrounds. Ngani Juni? Tebina magezi sente amanya gabitomedde kati nekireeta obuyaye bwakyo okuva eri mbayaye nekibuleeta eno mulayi. Omuntu yenna atayagala kuvumwe gwekola ekintu kimu va ku social media. Genda ku faamu y'olimo. Ye social media ya muliro. The moment you enter public space, ati baita public life. Awo tuba tugenda ku America bavuma Trump, president wa America, ne bamuzanya mu comedy. Biden bamuzanya mu comedy nga yebase. Omusajja asinga amaanyi munsi yonna Biden. America bi comedian ne bisooka bimuleeta nga yebase, ne bimulaga nti yeerabidde gy'alaga. Bavuma president Museveni, bavuma General Mozi, bavuma General Salem Supreme Commander of the Armed Forces. Gwani mwanyinaze bana ibuyogedde ku General Salem wamachitufu saa agende wa Salem mukodde bagamba Musmaya muwadde juice milioni 4 mukoddomewe mukoddomewe omukyala afumba n'amajega mu azimbidde nnyini nyumba azimbidde maama we ennyumba Lusozi Lulambe eyo mu kyalo. Genda olaba olubiri saa lwazimbidde maama we mukoddomi wa muwa maama w'omuwala maama w'omukyala oyo mukasa maama we yafa recently. Fenna twagenda ne tuziika oda yava ggulu. I was there. Twagenda ne tuziika era buli omu n'aweereza general message nga tumusasira olw'okufiirwa abamwita naza abamwita mukulu munne saamumuleke alina ekimuwaga. Buli olaba omwana bagamba Musmaya Patrol ye mukuma nsaba nagende wasaana alaba ebisajja bambadde ngamanyi bambadde bwambasi bigoye buli omu gy'alaga mbu amuyambe naye nze sijja kudda. Kati saayamba teyamutwala eggulu. Baminisita bagende lwaki takolera interview mu nnyumba y'esaala lwaki azikolera bweru munju mulimwani anti munju mulimwani totegeera kade kampiseko balabeeko sanga akolera interview munju lwaki abatuuza mu compound yani alimu leka mwana wange leka babaana baveeko omwana ali mu ssente empitirivu kati Kamili ajja empola buli omu alina omukisa gwenjaga saabi yayogedde Kamiliyoni bituufu kituufu Kamiliyoni alina ekimu wankwe Kamiliyoni ate owulidde Kamiliyoni sawa nashuka Kamiliyoni alina traits 3 ezimukomedde waali. Kamiliyoni takola kintu kyatafuna. The first time I saw Kamiliyoni kneeling down nga bayimba tubonga nawe wa president. Kamiliyoni nafukamira president. Sente nezikola ki? Yali akafuluma State House Kamiliyoni yasubira mu DP. Gola boyo. Kamiliyoni addamu fukamirira Emma. Ngamuwe motoka. Bw'olabanga Kamiliyoni afukamidde aba alina kyakola ki? Kamiliyoni mubazi nnyo, is calculative. Kamiliyoni mu nsi amanyi ye naye. Tubula yafunanga ebizibu ne baganda baabo bapalaso nga bewankwe. Alaba muganda we palasa ataddeyo ekivvulu Kamiliyoni n'ayita emmanju naye n'ateekayo. Ne beekuba ebikondo okwagala okwekutula luwankwe. Kati Kamiliyoni is too requestful to the extent omuntu akupagana ne family ye bakaddamu ne palaso wizo de radio babeeranga wote yabakuba ban'obuyimba bubiri naye nga if a person can play blackmail on his own blood kati gwe kingisa kati Kisaaya akategera Kamiliyoni wange Kisaaya ayina ekikyamu bw'ataakendeeza enjaga nyingi naye yagikendeeza kuba tetukyamanyi lwabaako ne bwata yagikendeeza kakati byonna saabi yayogedde bituufu naye bwe yabyogeddeko Kamiliyoni ensi yamutegeera Kamiliyoni takyagwe Kamiliyoni kikyogenda omwogera singa Saaya atugende nti Kamiliyoni oba yabbye banka that is news naye era tegasobola bamawulire olaba nago obutemu gayitawo Kamiliyoni manye emisango Kamiliyoni yayina emisango ku CPS nga bakola kabada yeyenga ya Jose olya deposit Jose Mayanja nza we nafaka ngojja n'olopa Kamiliyoni kuse you man don't disturb us who have you come to report this man Mayanja put the file there we shall call you abantu bakyaya aba police kabadi olya deposit kuba ba producer
babaganda be. Do you know Chameleone? Nze Chameleone yali yankubiddeko ebakindi awo. Yali agenda kunkuba Chameleone. Era taata wange yafata mwagala. Twafuna conflicts ne Chameleone. Mu kalulu kali. Taata nga agenda akuba obukofiira bwe. Bamugamba. Chameleone naye akuba. Awulukalo lwata. Nsanga Chameleone emakindi yali alikodinga lwimbo. Omanyi Chameleone mukwano gwange nnyo. Era tajja kunyigira kwa ne manager we Mutima. Chameleone we nafiira. Yatuma Mutima mpesente. Era ne bajjebbi. Abaana ba Chameleone baliwo ne bangaale kongo. Chameleone is my good friend. Tajja kujwa byenjogera maze. Nyenda ne Wisdom Kayemaki. Tusaa Chameleone ashootinga. Kumbe Chameleone yali yanyigidde ddolo okumugamba nti yali ya deposit n'atayimba. Tukasanga basiima nenyaako carpet omu yali agirinyeeko Chameleone yavaako Chameleone najja nasanga kitawasabiriza tasabiriza yagende wamusabiri bamwebirioni tata tujaze abaana bali mu America ngoli wano nasema bwasani nensirayo nembigamba n'omukumamu omuliro nembizira nomugamba manyi Chameleone wayogedde yagala osabiriza era biliyoni 5 zewagamba president wagenda zikuwa tata mwami Tamala afudde nga bwayogera nga tayagala ekituufu yabadde erinnya talyagala kekanya mwami Tamala nemugamba namugamba ati Chameleone oyo mukwano gwange nsiramu okusanga Chameleone ku Exoloni angamba nti kitawasebinako naye nga tayagala bajjo tayanga ti bajjo ekyo tayega kyekimugamba so King Sir asobola okuba the next lady kituufu ayina eddoboozi ddungi bweyeewoobwe Sa alwanye tusavuma Kenzo tusavuma Bebekulu tusavuma kalo nyingi nange shenda mu when you have many wars people gang up against you and when you have a war etagwa yes you lose a point nenga yekingisa mukodomi wa mukulu era gavumenti agivuma kyekinewuunyisa waliwo kisa kya Mukama waliwo kisa kya Mukama bwe yavuma Sa baluwa erina gye yavaawo sawa omugenda kwompola ng'omukulu simusanyu nyumba gye mumuvumira yagireka mwana wange King Sir ebe bawoza musimaata n'aba Kalifa yegendereze bajja babulisaawo bwereere ayo okumuvuma tujja muvuma ne bakoddomi ba president babavuma ekyo takyebalamu naye ekyokunaaba bakireke kiri so sensitive omaki muntu okugamba tonaaba tosenya ani yali Kalifa akanaga yasinge abayaaye mu bayimbi bonna yayina eggaali yawa nebusega mu bamalaaya wano wansi kuba aganaga ye mugendeko mpola mu bayimbi bonna aganaga yasinga abayaaye awo wonna natete twala tugende bonna wuwe nanye entalo z'abayaga n'abayaga esikoba n'esikoba oddanga kinyo ekyali singo obadde wayala mbadde njaga kuwa Grace-Kan mwala tategeera Grace-Kan tategeera ayina ekizibu naye lwakuba abamukulu kugwe Grace-Kan tategeera tosobola kuba nti wazaalira ggwanga bugwasoose okuzaala wataba tutubazaddemu abaana ekyo kikuzaalamu omwana nekikuddamu nekikuzaalamu omwana nekiddamu kana fulisoma if the DNA comes out bombi n'oli tebategeera bombi n'omusajja abulamu laabuzi maliyagala mukweweera n'omuwasa omukazi atategeera abeera mu mawulire omwana n'omufuula ekitagasa omwana w'emyaka 3 abeera mu mawulire nga badisikasinga bw'anaakula oyo omwana nga bamukomezawo nti nekitawe yakwegana butategeera na butakula olubuto ani yagamba olufuna manyi that's the problem jenina n'abakazi bakashibamira obuweke nga tebaagala zaala kakati ye pulinsi omwana nawulira taata we yamugoba ngobeera ne mukamwana atategeera abakazi wano bali mu butale bakeera kukola basingwa maaga bumuka omwana yawemula family Grace-Kan oyina emikono n'amagulu omwana wuwo
ng'otandika kudda ati DNA bwevaayo asasulako part of my money. She's an idiot. Tomboli. So mufachi ne Doni Nasa. Doni Nasa bamukuti. Bamukuti. Lwakulya mwana. Myaka 15 mwana wa musirikale. Ye yamukwasiza. Naye lino erinnya lya Doni ligenze lyonooneka kuli omu omuyita Doni Gundi kyokka Nasa Center azina naye yagaana okulamba. Nasa Center alina bamukutidde ku polisi. Polisi gireke agenda mu kooti olwaleero sima high court aggravated madam aggravated rape sibanya defailo mwana alabika naye yamuwoomera yandifunye abakulukulu badula n'abawala omanyi obwo obwana bwepikaapikaze waliwo obwana bujja mu inbox yange Juni yankulya akaana ne kasooka kakomba wansi awo ogenda okutegeera nga kasini yattu leka era katulikana akankwana nkasaba national ID soko ogikuba ekifaananyi yamulamuzi nga evidence buli mwana obwana bw'amasomero obwo bugenza ne bukula akaana kayina ebbeere guluuza akaana kakulu omanyi bikula biringa ebirya cacu naddala ebyo byana ebisomera mwaka amasomero ga international n'okigwako nga omwana musava muzibu kumbe wa myaka 16 n'ozirika ebyakwasizza Nasa. obwana aguyitamu ate agulimu abanene bangi omwana Nasa bamukwatidde Kenya ng'apaala yekalazeewo kali omumunda mu ssaati neyambuza ku live abantu bakulabe ku kifo toteekamu vest Junior kalazeewo toteekamu vest tekasibire eno mu Nanka nammwe obuntu bwammwe bunaatusomera siteekamu ki toteekamu vest wafunye bakwata ku kinze tagenda mu loogi ng'ogikedde ssaawa 5 vest eba yaki ngenda kunkola massage anti okyogedde bubiri loogi ati obwongo bubadde bulaze walala byonna package emba gitadde bode to bode gyenfuna togenda kukola osooka tumuloogi eki togenda kukola osooka wekwena empewo oyinza okukola saawa ezirina saawa zigenda muka budde bugenze n'empewo nyingi lwaki sigenda nempumula tolowozangako Junior kusetolinga n'ofunayo namukasawo n'adda ewaka n'afumba tata w'abaana oliwa tobirowoozangako nsetolinge abakazi baagala osetolinge agala gyebalinze abaagala osetolinge yes gyebali wefunewo omukazi omugagga olaba oba sisetolinge nze setolingira wali sente kati bannamukasa abakutobaabo omukazi omwavu amenya ate amanyiira n'abakazi abaavu nga bawulise babeera ku kintu ekyo nina amazzi ate awo alinga akola mu nakyalira ensiko nze njagala mukazi nga mugagga gwe bw'omufuna ng'omu emyaka sigifaako nnyo oyagala mu kubanga era sinze abazaala bakulu be bakulira ebika byewafu kati nze weewato wawatakuze tuyagala normal relationship mukulembeza nnyo ekyo eza Hamza ne Rema nze weewato wakulu buli wamu tuyagala bya Rema ne Hamza nkubuuzizza bali boŋŋamba nti bakulu abakazi era Junior yayagala abakazi abakulu weewato wali wenjagala tulabanga gundi yali mukulu kugwe Donzel gwe yagamba samutuusanga kutiko wamutuusa samujamu agagakazi ago ageefuula gwe Junior oli mwana muto wotuuka mu buliri nga kigamba Junior please don't kill me stop it iwe mwana we wanzita munonga iwe mwana we bitandika kwekaalya omuntu akaabya empiso teruma sintono bweti akaiso katono bwekati naye kakufubira toyagala eno lavu y'okujjanjawasa zino zetu ebya Rema ne Hamza n'ofuna kagalofredini kuna foto bishitu ino buli omu alina byayagala ebintu byagala Junior buli omu alina byayagala Rema byayagala naye amusanze sibyendagala sirya mukazi alina essente kishuga mitunga kirya si suga abamu balina soroti mami si basuga basoloti mami bawoomanga munnyo n'omunnyo guwooma bwetulaba enva ziwooma n'owuuta mpozi awe wali obuzibu naye nze munenjaya mukazi alina sente era akyamulinda awo wabaayo ekazi nga alina sente laavu erimu sente enyuma mwana gwe
lava erimu sente enyuma bannange oyo yakibakuwa yoyo muli ku vakesoni naye laavu y'ekikomando landiroodi akubanja omwana apamye mulyango tugume tuneezimba gy'oli okola mu adiweya ombuulira musikasasiro kazi omwavu naye tagomerikika bakubwa ebitambo ekiro bameketa amannyo abanenkyakyasala amasuuka awunyensuka naana balina ebyo ebizigo bya ponepeyire ebyo byebeteeka mu nviiri nosooka ogenda omukubakisi nga agazigo gonna ne gakuba omulundi tuleke mwana wange kutambula nnyo omukazi atambula nkyakya nasooka asala amasuuka oba mugula pe ndeka nabirimu ekyaki eza Gloria Bugi omwana alina ekizibu era omuwala yenna alowooza nti ogenda kweyambula mbu ofune fame you'll get 2 minutes of fame kubanga byotulaga ffenna tubirina ate no yali tashevinze tetwalaba na bulungi yateekayo emikono nze sheve kati kuno okwekuba olugalo n'anoonako yali anoona mu nva n'ekikemi ekintu ekyo yakikola yekuba olugalo mu mabina era naye naaga lwaki baba banuuna ku ngalo abayagala babakomba ku munyu tigwanoze oba tegwanoze aba abaana tobanyongera obwo bwamalaaya mu vidiyo zange tunoonya omuntu kunyambalayo gwe waliwo ayinza okuzirinkira bagamba epaasi yali akakwata kavidiyo epasi yalya mama ng'alira mu lodge za layisi era aba bakyambala ku sapatu za lwedi omuwala yenna alowooza that girl is cheap Gloria Bugi kati ali cheap because kati abasajja bakamwekubirako obusabbuuni basinga abamunoonya bamulidde dda ateeka wali ka vidiyo nga yeerabira tewali kintu kiri expensive kibeera everywhere and that's what ladies should understand buli muwala eyeyambudde ogenda kufuna abakubi ba busabbuuni ogenda kufuna ababooda teriyo omusajja ategeerekeka asobola kukwana ate byonna oba obirazi kyekinamusikiriza kakati nze Gloria Bugi gyemugamba nti eyamuwa amagezi naye anaasobola oyimba ze ndaba n'eddoboozi ayimba mu simololeetaazi bakola ebijaamu ebyokuyimba biveeko ade makerera asome she can become a lawyer. I don't know why people think nti olina kwesiba mu industry Gloria Bugi she can't sing tasobola ye eddoboozi fu that's era ayimba statement bbiri bw'amalanga alaga abantu akabina akyusa akabina she's a young girl oswaza family yo swaza family yo men are not stupid men look for things that are not everywhere kitegeera abasajja nabo kati bategeera enkomero ng'ofunyira bisajjasajja nze ba ne music weyamba ne music toyina kati nekyero neyamba agenda baleetera ennyimba endala ndowooza kale tumalirize kale Junior olina byeyagala okugamba abawagizi baffe abalabi ba chano yammwe baleme mbaagala nnyo baleme kulowooza nti burandi eno Junior gyayina yakugula burandi eno Junior gyayina eriyo agirinako kontro Junior musajja mukulu. I built my first house at 24 years. My father left me and Ismaila Muntandikira. So don't ever put me in your level of thinking that the choices I take are for you to discuss. I take choices based on my experience. I know what I want. Genda okujja wano ku social media maze wano emyaka 5 social media longer than some of these other people who are here by YouTuber anapa ekitiibwa shawa I control the tabs not you nze mulimu nze content
takitegeera nalabyeko nawo nga mwagamba nti ati kati ba YouTuber tobakubira they are YouTubers jo nabadde shooting and suppose bano they come to my home bano bakwezi bani I'm working with them because they were friends of my dad beninyo bye bakolera taata wange you should give each other respect when you annoy somebody it's very good of you to say sorry and we move forward. If you have imperialism in your head that I will annoy so ndeta mvuma era namwe mulire entawana mvuma sijja ngana solo kuvumira kweno cyane that is a fact n'abakulema okuvuma obatugamba ne tukuyamba bwe muleeta abanvuma kwazi sireeta babavuma nange nsobola okukwata TikTok yange kituufu oba n'abantu nga tosobola leeta muntu avuma kankaka yavuma mwami kwezo kankaka ye yamuvuma namusaakolinga n'akafaananyi akatwe bano bamubira mwami kwezo yamubira nono nga they are not happy nga ne kankaka byabavumira because ovumisi bituufu tenali asente mu ddwaliro mwami jamale kyeyakirira but bw'oba olowooza nti okuleeta abavuma abalala kirungi naawe kkiriza otugaye kati nange muleete abanvuma we can do that zesobola okufuna abaana ku TikTok naye bajaza ne bakuvuma bulungi nani stop nenze conversation zonna eri mu mikwano gyange njireka because there is life after social media there is life after abuse bwenfiirwa be bajja okujja bwendwala be bajja okujja why do I bend low to my people and then I act the victim so separating ebintu ebyo naddala okwewa ekitiibwa kwate kubuli okweweebula we can also make perfectly well netweweebula kitegeera netwewemula bulungi nnyo olaba kati zate zesaayomba nedda zate kati zetesaayomba mbu Junior mbu yagamba mbu bajja ewaabwe ne balya emmere that's what happened no kyenayogera we are facts era ba YouTube abalala tebanyiga kwa nayogera ekyaliwo nedda nagamba bajja ne bamalawo eddakiika ekiro nnyo zaali ne balya emmere ne bakwata kontenti waabwe ne bagenda ono n'abuuza ekibuuzo nabalabye naye buloga akola ddi bw'oba olowooza kontenti anyuma nnyo bwe ba YouTube temufiirwa wamu lwaki tokwata mulambo gwa maama lwaki tokwata omulambo gwa tato naawe n'ogutekanoga ati kati leero ntudde wano ngenda kudisikasinga ku senga wange yafa kyebayita insensitive you are being insensitive I don't know whether you know the definition of being insensitive amawulire gano ge mukola emotions z'abantu olina ozikonsideringa kakati gwe bw'ojja ng'ozunga n'essimu ojja okwate maama wange mu ddakiika 2 ogende nabadde ku lumbe don't act like everybody what everybody is doing. I'm not blaming the journalists for what they did. They did a good job, okay? But you as a friend of mine, I expect you to be around sometime. I expect you to understand. I expect you to be sensitive. Omanya obusungu butumbeza ebintu bingi. Nze abantu banjogerako ebintu bingi. Abantu bajja ne babingamba naye tebamanyi nti babingamba. Nze ba YouTube abo balaba banjogerako ebintu bingi. Omuntu nakwogerako ekintu ekyanakubira ne mukola naye nga yiira bintu yabaddeko n'omuntu omu ne babaako kyeboogera. Ate ffe kyetutakola ffe tetwegaana baffe. Ffe tetwegaana baffe ate tewaliyo omuntu agamba ng'okola YouTube y'omubuzizza omusango. Tamala emirundi live.
kwenyenda okutandika okuba basubscribe batandise newe batajja atujja kubajja nenda sende mu competition nammwe osobola lwaki omuntu bwakola YouTube kasete my brother my sister maze emyaka 5 ku social media tewali YouTube asasula ate sifuna sente ku YouTube oba ku social media I do it for free njagala ono muganda wange ono waba bulungi naawe noba bulungi kimpa essanyu kitambula kwaka tulina okweyagaliza ng'oloza simanyi nga YouTube weesasula oloza simanyi katupesa kateekako oloza ze sibimanyi naye eyo sirevo yange wabitulekera nabibalekera kuba nange tusobola okuwandikira Jerusalem sale message Jerusalem olwasembayo yampa mukaddaani 40 million just one ngakoze wano message I can write to General Mozi when I want money. My brother arm is around. I talk to the speaker. Mutumide nnyo mukyala ni this time mbadde nyenda Dubai to meet Mama Kadage Dubai naye emirimu negezanga waliwo ministry yeyina okukola ate nga president yabitu so I'm not into that class eyokulingiriza bafunye million bweziti gundi akoze atya lwaki Megatron omwezi guno I'm not that level please I'm not that level Mose Junior atwaleyo omunene I'm not that level when I want something mukulu wange ame yakampa million 10 2 weeks ago kati ize sete ze mukola wa ozifuna muluna oba muluna because I'm born blessed kati bamitonera likirira mwanyinaze mbujunia kakati ekimuluma views nze junior chakera kumaja can I wake up ntule mu jamu mbonyena kola nze mulimu gwe mulimu I'm a job myself nze jya kwa appearance consultancy job appearance katoteka mu reference byo mubigambe bana abana abakajja these boys who are looking for cameras atujja kwatagakati ani agaye mbotutukwata olutalo olwo sikiwa njagala kudda mukulabako tewaliwo olutalo Kasuku ankoledde ebintu bingi and is my brother awo wenjagala okitegera Kasuku has done a lot for me yeah is a brother to me okitegera Kasuku abeereddewo but the same applies let me tell you the same applies on my side. Yes. I've also done a lot for him in my capacity and I don't need to be praised I just need one thing, be respected. That's all. Okay.